Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu era akalabibwa abatono ddala era akatambulirwako abatono. Omwoyo Omutukuvu ye muyambi waffe kakubo ako. Omwoyo Omutukuvu ayamba mmeeme. Emmeeme Omwoyo Omutukuvu gy'ayamba era emmeeme yeewulira okuva eri omwoyo so omubiri guno. Kati buli ayogera Yesu Kristo naye nga takimanyiiko nti emmeeme yeewulira, kyangu nnyo okuteebereza n'omubiri n'atandika n'okkuba obufaananyi obwa Yesu gw'asuubira omubiri era n'atandika okuba ng'asaba gw'alowooza nti asaba mubiri, naye nga Kristo mwoyo era naffe tumusaba mu mwoyo. Olwaleero tugenda kwogera ku bubaka ku kuwuliziganya ne Katonda, okuwuliziganya ne Katonda nga twogera naye n'atuddamu. Okuwuliziganya ne Katonda osobola okuba ng'osaba oba kubanga jjukira nti eno ensi gye tulimu ejjudde ekizikiza. Omulabe Sitaani afuga ensi eno, azibye amaaso entegera y'abo bonna abatakkiriza. Tazibye buli omu wabula abo abatakkiriza nga bwe tukiraba mu Bakolinso 2:4. Katonda w'omulembe guno azibye amaaso entegera y'abo abatakkiriza. Bazibye amaaso abatakkiriza, naye abakkiriza ekigambo ekyo kye bakkiriza kye kitangaala munda mu bo mu mmeeme ekimulisiza emmeeme n'eraba gy'eraga, n'eraba akakubo kwetambulira. Ekigambo kya Katonda tugenda kwogerako ku ngeri gye tuwuliziganya ne Katonda kubanga eno ensi ye Sitaani ky'ayagala, ayagala abantu basinze nga ye Sitaani bw'ayagala. Nga bwe mulaba Sitaani bw'ateekawo enteekateeka abantu batendereze nga bw'ayagala, basinze nga bw'ayagala. Ne tutuuka ku kwogera ne Katonda aba ayagala abantu bakole ye nga Sitaani bw'ayagala. Kyova olaba n'ennimi nnyingi abantu ze bakozesa mu nsi already Sitaani abeera mabega nga yateekawo ebigambo bye by'ayagala abantu bakkirizeemu nti kye byogera kye bitegeeza. Okutandikira ku kigambo ekyo okusaba. Kuba wano okusaba omuntu alabanga nga w'onaagenda n'ogamba omuntu nti mpa ku kino ng'osaba omuntu oyo. So nga okuwuliziganya ne Katonda kisukka mu kusaba obusabe nti mpa kino mpa kiri. Sitaani nga kyagendeera abantu buli lwe bagenda mu maaso ga Katonda babeemu endowooza nti bagenze musaba, bagambe mpa ennyumba, mpa renti, kuba bamanyi kusaba nti mpa mpa mpa. So nga kirimu amakulu mangi oba owuliziganye ne Katonda oyogera Katonda n'akuddamu. Naye ggwe okutegeera nti Katonda akuzzeemu olina okuba nga omanye eddoboozi lye ng'owulira ekigambo kye. Ekigambo kye ye mwana we Kristo. Oyo atawulira Kristo tawulira kigambo kya Katonda. Ate Kristo gwe twogerako mwoyo. Ababulizi bangi aboogera ku Kristo naye nga gwe boogerako engeri gye bannyonnyola boogera ku w'omubiri. Naye Kristo mwoyo era naawe omuwulira ng'oli mu mwoyo. Kati ayogera ne Katonda, awuliziganya ne Katonda. Kuba mumanyi nti waliwo omubiri, emmeeme n'omwoyo. Kakati omubiri si gwe guwuliziganya ne Katonda. Kati ye Sitaani kyeyagala abantu balowooze nti omubiri guno gwe gugenda mu maaso ga Katonda ne guwuliziganya. Katonda mwoyo era omwoyo gwe guwulira okuva eri Katonda. Kati Katonda ky'ayagala, ayagala tutegeere nti ffe kennyini mmeeme yeeyina okuwuliziganya. Kati emmeeme nayo okuwuliziganya erina kusooka kubeera mwoyo, ewuliziganye ne Katonda omwoyo. Kati emmeeme eno erina okusooka ezaalibwa omwoyo. Yesu kyayogerako mu Yokaana 3:5 okuggyako ng'ozaaliddwa omwoyo, ayogera na mmeeme. Kati bino byonna omuntu waba tannabitegeera n'agenda bugenzi kusaba, amaliriza ali mu kuwuliziganya ne Katonda mu ngeri Sitaani gy'ayagala. Kuba ye Sitaani ayagala ensi eno erowooze nti Katonda olina ekifo ky'olina okugendayo gy'omusanga
n'ogenda n'oyimirirawo era nga buli omu owulira agamba ngenze ku kyaki kusaba kangendeko ku kyaki nsabe. Kale ate bo abaweereza sitaani boogera naye wonna we babeera, bonna we babeera munda mu bo basobola okuwuliziganya ne bamanya babagamba kino. Naye ng'ate ye sitaani ayagala abantu balooze nti okuwuliziganya ne Katonda olina okudduka mangu ogende osule ku kyaki osobole okusaba. Kati nga sitaani aleetawo endowooza mu bantu nti bw'obeera ewaka Katonda aba takuwulira, bw'obeera wano olina kudduka misinde, era ng'ebalaba ku kyaki ebalaba tebakyakulaba nga bagamba ono yagwa n'okusaba takyasaba, nga kye bategeeza tokyawuliziganya na Katonda kuba togenda mu kifo kiri kye balowooza nti Katonda w'abeera. Ebyo byonna tebitandise kati, byava dda. Teri kintu kipya kiriwo kati ku nsi nga kipya. Byonna tebyalangirirwa, byonna buli kyolaba. Sooka ojjukire ku kiseera kya Isaaya, mu Isaaya 5:8 okuva ku lw'omusanvu paka ku lw'omwenda, abantu nga basaba Katonda tebamulaba naye nga bamanyi Katonda ayogera ne Isaaya. Kati mu Isaaya 5:8 okuva ku lw'omusanvu paka ku lw'omwenda, Katonda ng'ayogera n'agamba eno si y'engeri gye njagala, naye nga ayogera mu ngero n'agamba bw'onaakola okwagala ekitangaala kyo kiryoke kikuviireyo ng'obudde obw'okumakya, olwo Katonda omuyite akuddemu. Naye ng'abyogera mu ngero ng'abalaga okwagala, naye okwagala okwo abantu bangi kye batamanyi, ayogera na mmeeme. Katonda ayogera na mmeeme. Buli kigambo Katonda ky'ayogera kiwangula mmeeme, kinoonya mmeeme kigiwangula eve mu kufa, eve mu busibe, mmeeme eno. Kati bw'osoma ng'omanyi agamba mubiri oba tonnategeera ki Katonda ky'agamba. Kati ekigambo ky'okuwuliziganya ne Katonda, wadde mu lulimi bakozesa okusaba, okuwuliziganya ne Katonda olina kusooka okwezuula n'omanya nti oli mmeeme, n'omanya emmeeme eyogera etya era ewuliziganya etya n'omwoyo, esooka efuuka omwoyo eyogere n'omwoyo, naawe ng'oli mwoyo. Y'ensonga lwaki bingi Kristo by'atuyigiriza aba atulaga engeri tusooke tukule mu mwoyo, tubeere mwoyo, twogere n'omwoyo. Era olugero lwonna lwe tulaba nga mu Yokaana okuvanga Yokaana chapter 4, Yokaana essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri nga lwonna lwakubiri wonna. Awo wonna Yokaana essuula ey'okuna we bawogerera ku mukyalo oyo yali Yesu gwe yasisinkana ku luzzi n'ayogera naye. Awo wonna Yesu yali addamu ebibuuzo ebikwatagana n'okusaba, ng'ensi yali yateekateeka yo ng'emanyi okusaba kuli mu mubiri, kuli mu kifo ekirabibwako mu mubiri nti awo osinkanira Katonda. Lwe luzzi lwe baali boogerako, oluzzi lwa Yakobo. Yesu n'asisinkana omukyalo oyo, omukyala ng'akiikirira ekkanisa. Ekkanisa egenda okugattibwa ne Kristo babeere omu. Kati omukyala ye ng'amanyi amazzi bagakima ku luzzi lwa Yakobo lwe yaleekera omwana we Joseph. Kaali kabonero nti Kristo bw'ajja ajja eri ekkanisa, azze eri omukyalo ono. Omukyalo ono akiikirira ekkanisa. Omukyalo ono yali akiikirira ekkanisa egenda okubeera kimu ne Kristo, nga Kristo ekimuleese ekkanisa eno ey'omubiri agifuula ey'omwoyo. Omukyalo ono eyakolebwa okuva mu lubiriizi lwa Adamu, Kristo ng'azze amufuule ow'omwoyo abe nga takyali eky'omubiri, ng'ekkanisa eri mu mubiri. Era wawulira ebigambo byonna Yesu bye yayogera lwali lugero nga lulaga Kristo azze kkanisa agizze mu mwoyo eve mu mubiri. Kubanga omukyala ye kkanisa egenda okugattibwa ne Kristo, era Kristo kyava agamba omukyala nti genda oyite bbaawo, nga kyategeeza nga olwo aba abuuza ekkanisa ani akkulembera, kuba omwami alina okukulembera omukyala. Era ddala omukyala nga talina mwami omu waati gw'amanyi nti ono. Kaali kabonero nti ekkanisa ey'oku nsi yali terina agitwala, kati nga Kristo kye kimuleese nga gwe mutwe, alaga ekkanisa ekkubo ng'omwami w'alina okugondera mwami we n'amulaga eky'okkola.
kati omukyalo okulaga nti talina bbaawe amanyiddwa nti y'ono bw'ati kaali kabonero nti ekkanisa terina agikulembera. Era kyova olaba Yesu n'amugamba mu Yokaana 4 okuva ku 22 paka 24, Yesu n'amugamba nti ky'osinza tokimanyi. Kristo yali ayogera na kkanisa nti kyemusinza temukimanyi. Kati Yesu Kristo bw'olaba mu Yokaana 4 okuva ku 25 paka ku 26, Yesu n'agamba nze wendi oyo, kuba omukyala yagamba nti oyo Kristo bw'anajja ajja tuyigiriza buli kimu, nga kitegeeza nti ekkanisa erina essuubi nti Kristo alijja aliyigiriza buli kimu. Kati mu Yokaana 4 25 paka 26, Kristo agamba omukyala nti nze oyo, nga Kristo alimulaga nti oyo gwe mulinda ye gw'ayogera naye. N'ebino ebigambo byonna nga bya lugero. Era n'eno message gy'owuliriza towuliriza mulundi gumu, ddayo ddemu otuule owulirize emirundi egiwera ekigambo kisobole okuyingira mu ggwe kibeere kitundu ku ggwe. Bantu ba Katonda abalungi, kuba bangi bagenda kulekebwa emabega kubanga munda mu bo tebaayina kigambo kya Katonda, ng'ekigambo kyatuweebwa naye ekigambo tekyabagasa. Baawulira naye tekyabagasa munda mu bo, tekyayingira mu bo. Kati nga buli atayina kigambo kya Katonda waakusaanyizibwawo. Nga bw'olaba mu kuyitako buli luggi olutaaliko musaayi mu Passover baafiira omwana oyo mubereberye, kaali kabonero akalaga nti buli awataabe mazima. Kati n'ekigambo bwe kiba tekiri munda mu ggwe, kati w'owuliriza ddamu owulirize ekigambo kiyingire munda mu ggwe. Wekiba tekiyingidde mu ggwe, ne w'okuŋŋaana n'abantu emirundi emeka olunaku lumu mugenda kwawukana, kubanga ekigenda baawula amazima gagenda kuba tegali mu ggwe. Nga olaba Katonda we yalagira amazzi geeyawule ku mazzi, agaali waggulu mwe yatonda eggulu, agaasigala wansi mwe yatonda ensi. Kati ne Katonda agenda kwawula ebyensi ku by'omu ggulu. Buli atalina kigambo munda mu ye, ekigambo kigenda musalira omusango kuba munda mu ye tekyalimu, ate ly'ekkubo. Tugenda kwogera ku ngeri gye tuliziganya ne Katonda, naye bino byonna omuntu alina okubitegeera, ategerewo bwe kiti bwe kiri. Kati Kristo okwogera n'omukyalo oyo mu Yokaana ssuula ey'okuna awo wonna kyali kitegeeza Kristo kwogera na kkanisa agirage nti okusinza kuli mu mwoyo ne mu mazima. Olwaleero bwe twogera ku kusaba oba okuwuliziganya ne Katonda, bangi bakitegeera mu ngeri ya njawulo. Waliwo abasaba nga bo bali mu mubiri ate nga tebakimanyi nti bali mu mubiri, nga tebakimanyi nako, ne bo nga bakimanyi nti balina omwana wa Katonda, naye nga bali mu mubiri, nga byonna bye bakola bali mu mubiri, naye nga tebalina kye bamanyi, naye nga bo bamanyi balina omwana wa Katonda. Ebyo byonna Yesu yabiranga dda mu bye yayogera mu bikolwa. Era ekimu Yesu kye yakozesa okulanga nti bamu balisuubira nti bamulina naye nga tebamulina, naye olunaku lwe balirowooza ku ky'okukula mu mwoyo bazuule Katonda, bazuule Kristo mu bo, olunaku lwe baliyagala okulinnya olusozi lwa Katonda genda e Yerusaalemi, lwe baliyagala ogenda Katonda waali. Kubanga jjukira bwe twogera ku Yerusaalemi kasozi, ate Yeriko kiko. Kati nga olaba mu lugero lwa Omusamaliya omulungi, oli yali atambula ng'ava Yerusaalemi adda Yeriko, kitegeeza yali mu mwoyo yali agwa. Kati we twogera okugenda e Yerusaalemi twogera ku kkula mu mwoyo. Okukula mu mwoyo, akaseera k'osalawo n'ogamba nedda kandabe nga nange mu mwoyo nkula, ng'ovudde ku biri ebyokubala emyaka gy'omaze mu buweereza, ebyokubala abasajja ba Katonda ab'amaanyi b'omanyi nga gwe kw'obalira n'omanyi okuze mu mwoyo. Twogera lw'osalawo n'ogamba okule mu mwoyo. Kino Yesu yakitulaga mu Lukka, ng'atulaga ku ky'okukula mu mwoyo, n'ekirala ng'atulaga nti lw'osalawo ogende okule mu mwoyo, ogende e Yerusaalemi, lw'ozuula nti bulijjo Yesu tomulina, bulijjo omwana wa Katonda tomulina, naye ng'obadde osuubira omulina. Era ky'oba olaba baakozesa Joseph ne Mary abaali bamanyi obulungi nti Yesu, nga bamanyi mwana waabwe,
era nga n'abantu bonna bamanyi nti Yesu oba omunoonya ogenda wa Joseph ne Mary gy'osanga Yesu. Naye nga bo bamanyi eyo gy'ogenda n'osanga Yesu. Naye tulabe bwe tulabanga mu Lukka, muwulirize bulungi, Lukka essula ey'okubiri okuva ku lunyiriri 41 paka nga 52 awo. Tugenda kwogerako Yesu yalina emyaka 12. Yesu yalina emyaka 12. Kyagenderera, Katonda yakigenderera Yesu abe n'emyaka 12 ng'atulaga nti wano ali muto tannakula kutuuka kuweebwa obusika. Y'ensonga lwaki Mukama atulaga kino ng'alina ne kyatulaga eky'okkula mu mwoyo, nti lw'osalawo okule mu mwoyo ajjule mu ggwe, Kristo akule mu ggwe, lw'osalawo n'ogamba kakibe nga kye kigendererwa kyo, ogende wali Yerusaalemi Katonda, kubanga Yerusaalemi ekiikirira ekibuga kya Katonda awabeera bamalayika abatabalika. Kyekyo kyolaba kye boogerako mu Bebbulaaniya 12:22. Bebbulaaniya 12:22 ojja kulaba nti Yerusaalemi baboogera ku kibuga kya Katonda ekyo ekirimu bamalayika abatabalika. Boogera ku kibuga ekiri ku lusozi mu Matayo 5:14. Ate ekibuga ekyo nga yeggwe kiri munda mu ggwe, yeggwe. Kati katulabe ku Joseph ne Mary bwe baali bagenda e Yerusaalemi ekyaliwo. Ojja kulaba nti tutandikire mu Lukka ssula ey'okubiri olunyiriri olwana. Tulaba nti omwana ono Yesu yakula n'aba w'amaanyi mu mwoyo, mu kumanya n'ekisa kya Katonda nga kiri ku ye. Kubanga twogera ku kkula mu mwoyo, Mukama kino yakikozesa nga tulaga kkula mu mwoyo. Omwana ono akula, aba w'amaanyi mu mwoyo, mu kumanya n'ekisa kya Katonda ku ye. Bino bye bibeerawo Kristo waba akula munda mu ggwe, weeyongera mu mwoyo, okumanya n'ekisa kya Katonda. Gwe n'okimanya n'abakwetoolodde ne bakimanya. Kati bwe tusoma Lukka 2:42, we yalina emyaka 12 ne bagenda e Yerusaalemi. Kati y'ensonga lwaki obwedda njogera Yerusaalemi, nti we baasalawo nti bagende e Yerusaalemi. Yerusaalemi yali ekiikirira akasozi awabeera ennyumba ya Katonda, awo wennyini. Yerusaalemi akasozi. Bwe baasalawo bagende, era bwe baasalawo bagende ne batuuka ekiseera nga kubanga Mary yali tamanyi nti omwana tebamulina, bo okusooka baali bamanyi nti bamulina. Olaba nga tutandikire ku Lukka 2:40. Omwana n'akula n'aba mugumu mu mwoyo, n'ajjuzibwa okumanya n'ekisa kya Katonda nga kiri ku ye. Ekyo kye kibaawo nga Kristo akula munda mu ffe. Omwana gwe boogerako ye Kristo munda mu ggwe. Era ye mwana abakyala gwe baali bakaayanira, Sulemaani n'atuuka okugamba baleete ekitala tusale mu mwana. Maama omwana omutuufu n'agamba temumusala. Era kyali kiranga Kristo omwana wa Katonda mu ggwe. Abakyala babiri baali bakiikirira ekkanisa ku nsi ebbiri. Waliwo abali mu mwoyo, waliwo n'abali mu mubiri. Naye bonna bagamba balina omwana wa Katonda. Katula mu Lukka 2:42. Omwana ono bwe yalina emyaka 12 ne bagenda e Yerusaalemi. Ng'enkola bwe yali ey'embaga, feasts, kuba jjukira embaga zonna feasts zaali ziranga Kristo. Embaga zonna twazoogerako, embaga ey'ensiisira, byonna byali biranga Kristo. Kati nabo baali bakola ebyo ebyalangibwa ebiranga Kristo nga bagenda e Yerusaalemi. Era nga yonkubidde Yerusaalemi ekiikirira ekibuga kya Katonda awali bamalayika abatabalika, nga bw'olaba mu Bebbulaaniya 12:22. Era Yerusaalemi kasozi, kakiikirira okukula mu mwoyo, nga bw'olaba mu lugero lw'Omusamaliya omulungi. Kati wuliriza wano mu Lukka 2:43, we baali nga batuukirizza ennaku nga ziweddeyo, nga baali baddayo, omwana Yesu Kristo n'asigala emabega mu Yerusaalemi.
Kabonero akalaga nti w'ogenda Yerusaalemi w'osanga Kristo ye yasigala amabega. Kati bo okuva Yerusaalemi kabonero nti mu mwoyo ate bali mu kukka. Ne baabadde basazeewo okugenda Yerusaalemi era olw'okuba baali bava Yerusaalemi ng'omwana Yesu Kristo asigaddeyo, maama we tebaamanya nti omwana asigaddeyo ne Joseph. Kabonero akalaga nti bw'ogenda n'otandika okunoonya Kristo akule mu ggwe, olw'okizuula nti tomulina, naye ng'ensi yonna emanyi omwana wa Katonda omulina, era bulijjo okusinziira by'okola ne byogera bamanyi omwana wa Katonda omulina n'enjiri gy'obuulira. Kati ne Joseph ne Mary awo we baategeerera nti omwana tebamulina, naye nga balowooza bamulina era tebaakimanya nako nti omwana tebamulina. Kiri mu Luka 2:43. Kati n'ekkanisa weebeera nga bulijjo balina bye bakola, balina bye bakkiriza, naye lwe basalawo bagende wali mu bwakabaka obw'ekitangala awali bamalayika abatabalika nga tulaba Bebulaniya 12:22. Yerusaalemi lw'otegeera nti omwana wa Katonda tomulina naye ng'ate obadde tokimanyi, nga ne Mary ne Joseph bwe bakizuula nti omwana tebamulina naye nga bo batambula bamanyi bamulina naye nga tebamulina. Gano ge makulu nti n'okwogera ne Katonda, n'okusaba, n'okusinza, ebintu bingi abantu babikola nga basuubira Kristo bali naye nga tebali naye, nga babikola mu mubiri, nga si kuba buli kye tukola Kristo alina okuba nga yakikola mu ffeffe nga tuli mubiri gwe. Kakitegeeza lw'osalawo olinye akasozi ka Mukama okule mu mwoyo ogende wali Yerusaalemi, lw'okizuula nti omwana wa Katonda gw'olowooza nti omuyina n'abantu balowooza omuyina, lw'otegeera nti tomuyina. Lw'otegeera nti tomuyina. Era y'ensonga lwaki bangi akugamba nze mbadde mulokole ebbanga naye nina ebigambo bye nawulidde ne ntegeera nti kirabika sirokokanga. Makulu agalimu nti olwo mu mmeeme yakizudde omwana wa Katonda bulijjo tamuyina, nga Mary we yali atambula ne Joseph nga bamanyi omwana bamuyina naye nga tebamulina. Ekyo naffe kye kibeerawo nga bulijjo omanyi oli mulokole naye n'otuuka n'obaako by'owulira n'ogamba naye kirabika ndokoke, badde mulokole ebbanga naye ndabika kati kandokoke. Kubanga okizudde nga bulijjo tokizuulanga nti tomulina ate nga ye yeetaagibwa oba tomulina oba tolina Katonda, kubanga ye omwana wa Katonda, kye kigambo kya Katonda. Kati gwe okugamba nti omwana tomulina, kabonera oba oli mu kugamba nti ekigambo kya Katonda tokirina. Kitegeeza ky'obaddenga nakyolooza kigambo kya Katonda tekibaddeemu mu ggwe, ky'ova ogamba ninga yakalokoka ninga atabadde mulokole. Ky'oba oli mu kugamba nti ekigambo kya Katonda bulijjo tokirina era tokimanyi era tokiwulira. Ekigambo kya Katonda ye mwana wa Katonda. Katula mu Luka 2:44 tulaba nti bo baali basuubira nti omwana ali nabo era ne batambula olugendo lwa lunaku lulamba nga bamunoonya. Baatambula olugendo lwa lunaku lulamba nga bamunoonya, naye abamunoonya Mary ne Joseph ensi yonna ekimanyi be balina omwana wa Katonda. Ensi yonna ekimanyi be balina Yesu. Era nga gwe bakugamba nti bali mu kunoonya mwana oyinza na kwewuunya kuba gwe oba omanyi anoonya Yesu yenna kasita alaba Mary ne Joseph aba amulabye. Ensi beerowooza nti be balina omwana nga tebamulina. Bo nabo nga baakakizuula nti tebamulina, tali nabo, ne batambula olunaku lulamba tebamanyi waali, so ng'ensi emanyi ono mwana waabwe, nabo bakimanyi mwana waabwe. Bino byonna birina amakulu, birina amakulu. Y'ensonga lwaki bangi bagenda kutuuka mu maaso ge Yesu abagambe nti sikumanyi, saakumanya. Nga bulijjo babadde balowooza buloozi nti bamumulina. Bino byonna byali bina kye bitegeeza ekkanisa. Era ebigambo bino biramu n'olwaleero. Ekigambo kya Katonda kiramu leero n'enkya na luli. Kitegeeza n'olwaleero waliwo bangi abasuubira nti omwana wa Katonda bamulina naye nga tebamulina. Bino byonna tubyogera okuteekateeka obubaka bwe tugenda okwogera tuwuliziganya tutya ne Katonda. Kubanga waliwo okulowooza nti owuliziganya osaba naye nga n'omwana wa Katonda tomulina mu ggwe, ate ng'omwana wa Katonda yali mu makkati gaffe ne Katonda yekka.
bwe tuyitamu. Ekyo kyolaba mu Timoseewo ekisooka 2:5 waliwo omutabaganya omu wakati w'omuntu ne Katonda, omu yekka omutabaganya ye Kristo. Kati woba tomuyina, tolina ngeri gy'otabagana na Katonda, tolina ngeri gy'owuliziganya na Katonda. Kati kitegeeza nga tetunnatusooka kwogera ku ngeri gye tuwuliziganya ne Katonda oba okusaba oba ki, tulina okusooka tumanye omwana wa Katonda waali omutabaganya nga tetunnagenda, kubanga waliwo okusaba n'omanyi n'oyogera ebigambo byo naye nga Katonda ye tomuwulira. Amakulu nti towulira kigambo kye, towulira mwana we. Bw'oba towulira kigambo kye oba toyina Katonda, oba tomuyina, kuba omwana we ekigambo kye mwe tuyita okutegeera Katonda. Bwe tumanya ekigambo kya Katonda tuba tuwulidde Katonda. Bw'oba towulidde ekigambo kya Katonda oba towulidde Katonda. Katulaba wano mu Luka 2:45 Mary ne Joseph bwe baalaba omwana ono nga batambudde olugendo lwa nnaku lulamba, ne balaba omwana ono Yesu. Bwe baamulaba nga bazze bamunoonya, tulaba mu Luka 2:46 bwe baamulaba kyabatwalira ennaku 3 okumulaba, kyabatwalira ennaku 3. Luka 2:46 baamulaba nga wayise ennaku 3. Ennaku 3 lugero lulina kye lutegeeza. Ennaku 3 kye zitegeeza. Kankuwa ekyokulabirako. Olaba Enoka. Enoka yabeerawo. Enoka n'atambula ne Katonda. Enoka n'aba nga taliiwo. Gy'emirundi 3. Yasooka n'abeerawo. Enoka lived. Enoka n'atambula ne Katonda. Enoka n'aba nga takyaliwo. Kikiikirira ennaku 3 nti wano ku nsi osooka kubeerawo, tomanyi Katonda, lwe lunaku olusooka mu bulamu bwo. Olunaku oluddako ng'otegedde Katonda n'otambula naye, olwo ozudde omwana wa Katonda n'otambula naye, olwo omuzudde n'otambula naye. Olunaku olwokusatu n'oba nga tokyaliwo, kuba omwana wa Katonda ekitangaala ajja, ekitangaala ne kyaka eri emmeeme eyo, emmeeme nayo n'ekuba ekitangaala n'ezaalibwa omwoyo, n'oba nga naawe tokyaliwo, ofuuse mwoyo nga ye. Ge makulu agali mu nnaku 3. Era kikwatagana ne Kristo bwe yali akyusibwa ku lusozi n'agenda ne Yakobo ne Yokaana ne Peetero, era basatu. Yokaana akiikirira okwagala, Peetero okukkiriza, Yakobo essuubi. Nga amakulu agalimu nti bino ebisatu tubyetaaga okuzuula omwana wa Katonda tutegere nti tuli naye. Okukkiriza kukuleetera okumulaba n'otambula naye, kuba otambula olw'ekyo ky'okkiriza, si ky'olaba. Kukkiriza kukuleetera okumumanya n'okkiriza nti ddala oli naye, n'okwagala ate n'essuubi. Kati bino byonna bintu bya lugero. Baazuula omwana oluvannyuma lw'ennaku 3. Kati naffe mu bulamu bwaffe kikiikirira nti osooka kubeerawo n'otuuka n'otambula ne Katonda ng'ozudde omwana we, w'otambula n'omwana we n'oba nga tokyaliwo n'okyusibwa. Kubanga ekyaleeta Kristo tukyusibwe tuddeyo mu kitangaala. Era mu kukyusibwa mu transfiguration, Musa yajja mu kyambalo kye eky'omuggulu eky'ekitangaala ne Eriya, akabonero akalaga nti Kristo ye yali atuukiriza ogw'otukyusa. Kati zino ennaku 3 zikiikirira enkyukakyuka ebeera munda mu mmeeme. Osooka kubeerawo, bw'ozuula omwana wa Katonda n'otambula naye. Nga olaba Enoka yabeerawo, Enoka lived, Enoka walked with God, he was no more. Gy'emirundi egyo 3 kye kibeera mu mmeeme zaffe. Kati w'otuukira okuba osobole okuwuliziganya ne Katonda, oba oli mu kutambula naye, oba ggwe oli kimu naye, oba olina omwana we ekigambo kye ekiddako, oba tokyaliwo, you are no more. Ng'ensi bw'ebadde ekulaba si bweri nga tokyaliwo ggwe gwe bamanyi. Nga tokyaliwo ggwe gwe bamanyi, nga tokyali oli gwe bamanyi, wabula kati ng'oli mu kukyusibwa. Era tulamuluka 2:47 awo bonna abaaliwo ne beewuunya amagezi okutegeera kw'omwana ono engeri gye yali ayogeramu ebintu bya Katonda, bonna ne beewuunya. Kati wano
baali batulaga kukula mu mwoyo. Luno olugero lwali lwogera kukula mu mwoyo, era ebigambo bya Katonda bya lugero byakwekebwa. Tosoma busome n'ogamba Yesu myaka 12 n'ababulako ate ne bamulaba n'ogamba baamulaba, n'ovaawo n'ogenda ku kirala. Jjukira omusajja oli eyali asoma naye nga byasoma tabitegeera. Firipu n'ajja n'amubuuza n'ebyosoma obitegeera? Omusajja n'agamba n'ategeera ntya nga tewali anyinyonnyodde oba ayongedde kungayidinga. Kati n'ekigambo kya Katonda Omwoyo Omutukuvu alina otuluŋŋamya. Kati Omwoyo Omutukuvu akuluŋŋamya oyina Omwana wa Katonda kuba ly'ekkubo. Omwoyo Omutukuvu muyambi ku kkubo eryo. Era olaba naye baali balabye omwana ono. Kati wano Katonda alina kyatulaga bwe tuba tulabye Omwana wa Katonda nga tumutegedde munda mu ffe. Mu Luka 2:48 ne bamulaba. Maama we n'agamba nti taata wo nange tubadde tukunoonya. Mary yagamba ye n'omuwandiisi amwita maama we, si Yesu yamwise maama we. N'amugamba taata wo nange tubadde tukunoonya. Yesu n'agamba muyinza mutya okunoonya temwategedde n'okukola emirimu gya kitange? Kati ye Mary alina gw'ayita kitaawe, ne Yesu yagamba nino mbadde nina okuba nga nkola emirimu gya kitange. Ate ye Mary amugamba nze ne taatawo ne kitaawo tubadde tukunoonya. Ate Yesu yagamba mbadde nina okukola emirimu gya kitange, ng'akabonero akalaga nti oli amunoonya si ye kitaawe, kuba ye Mary yamugamba nze ne taatawo tubadde tukunoonya. Ate Yesu yagamba temumanyi nti mbadde nina okukola emirimu gya kitange? Tategeeza mirimu gya Josefu. Kaali kaba kabonero akalaga nti we tuzuula Omwana wa Katonda, ffe be tumanyi eby'omubiri bye tulowooza ye si kyali. Gwe osobola okubeerawo nga waliwo alowooza nti oli mwana we mu mwoyo, naye ng'ate gwe omanyi tulina kitaffe ali mu ggulu. Era waliwo n'omuntu asobola okubeera eyo n'alowooza ye taata w'abalokole bonna mu ggwanga oba jjajja w'abalokole. Ffe tumanyi kitaffe ali mu ggulu. Wano ge makulu agaaliwo nti mu mubiri waliwo abakulaba, waliwo n'ababeerayo ku kyalo ne bagaa ku kyalo okwo musumba gundi ye taata w'abalokole bonna, ye yabotola ku kyalo okwo. Era weeyogera Rubaga oba otegeeza gundi, bw'ogamba Kansanga oba otegeeza gundi, weeyogera ku kyalo w'ekiti oba otegeeza gundi ye taata w'abalokole abeeyo. Ebyo ensi bye beerowooza. Nga Mary bwe yagamba Yesu olaba awo mu Luka 2:48 Yesu n'agamba nti temumanyi nti mbadde nina okubeera nga nkola emirimu gya kitange? Kale ate ye Mary ng'amugamba nze ne kitaawo tubadde tukunoonya. Kirina amakulu nti we tuzuula Kristo ensi byebadde etuloolezaamu n'ensi byebadde erowooza nti be batutwala, ffe tuba tulina kitaffe ali mu ggulu y'atutwala. Era ono w'oku nsi ne we tuli tamanyiwo, ye abeereyo ng'atunoonya, naye kitaffe ali mu ggulu tuba tukola mirimu gye. Eno ensi ebeegamba ffe tutwala abalokole, abalokole bonna mulina kukola kino, ffe tuba tumanyi kitaffe ali mu ggulu era tuba tukola emirimu gye. Wano ye Mary yali amugamba nze ne taatawo tubadde tukunoonya. Ate Yesu ng'agamba tomanyi nti mbadde nina okuba nga nkola emirimu gya kitange? Nakyo kirina amakulu. Wano onna byali byogera ekibeerawo ng'otandise okukula mu mwoyo ng'ozudde Omwana wa Katonda. Ensi kyeraba kyerowooza, ensi gyekulooleza si gy'obeera. So ng'abantu bonna baalisuubidde nti Yesu, Mary ne Joseph be basinga okumanya Yesu gy'ali. Naye laba akaseera kaatuuka nabo nga balowooza ali nabo naye nga tali nabo, ate nga tebakimanyi nako nti tali nabo. Ako akaseera kaatuuka nga bo bennyini tebakimanyi nako nti tali nabo. Kati twogera ebigambo bino okwongera okutegeera nti nga tugenda okwogera ku by'okuliziganya Katonda n'okusaba nti bw'oba tolina Mwana wa Katonda, tolina ddoboozi lya Katonda, tolina kigambo kya Katonda. Olina kusooka kufuna ekigambo kya Katonda. Era olaba nti wano baali boogera ku kukula mu mwoyo. Era olaba ekyawandiiko bwe kijjayo ekyongera okukijjayo Luka 2:52 Yesu n'akula mu kumanya, mu kigera. Kati ekigera kino tuddamu kiwulirako ate
ne baddamu ne bakyogerako mu Befeso 4:13 ffenna paka we tunaakula paka mu kigera kya Kristo mu bujjuvu bwe. Bino byonna byali lugero nga birina kye bitegeeza. Kati ebigambo bino eby'okuwuliziganya ne Katonda, abantu ba Katonda abalungi, eky'okuwuliziganya ne Katonda oba nti noga nti ogenda kusaba owuliziganye ne Katonda, kibeera mu mwoyo si mu mubiri. Newankubadde abantu bangi bagamba yagala agendako ku kyaki kusaba, ndudde ogendako ku kyaki okusaba, nga kyategeeza aludde okuwuliziganya ne Katonda. So nga wonna w'obeera, ye Sitaani kyayagala omuntu alowooze nti w'abeera eri mu kizimbe olwo awuliziganya ne Katonda. Ate baba Sitaani babatendeke nti wonna w'obeera osobola okuwuliziganya nabo ne banga bawuliziganya. Kati ate ffe babeere bateekemu endowooza nti bw'obeera ku kyaki olwo ogenze kusaba. So nga Katonda tumusinza mu mwoyo ne mu mazima wonna wonna w'obeera oyo, kubanga emmeeme si mubiri guno, emmeeme eno gy'olaba y'erina okuwuliziganya ne Katonda. Kati emmeeme eno okuwuliziganya ne Katonda erina okusooka ebeere mwoyo, omwoyo gwogere n'omwoyo kuba Katonda mwoyo. Kati emmeeme eno Katonda gy'ayagala, era tuli ba Solowina, n'ekigambo kya Katonda kyonna kyonna kigenderera kuwangula mmeeme, era buli bye tulaba mu byonna bye tusoma byagenderera kuwangula mmeeme, era Katonda yali ayogera na mmeeme. Kyova olaba Yesu agamba nti okusinza tumusinza mu mwoyo. Tategeeza mubiri nti gwe gugenda mu mwoyo, ayogera na mmeeme, yezaalibwa omwoyo. Kati mu mwoyo weesinziza Katonda nga naye mwoyo. Weesinziza Katonda nga naye mwoyo. Era bingi nnyo bye tula mu Bayibuli byayogerwanga mu ngero. Buli kigambo Yesu kye yayogera kyali mu lugero, buli kikolwa kye yakola kyali mu lugero, naye nga byonna bigenderera okuwangula emmeeme. Naye byali mu ngero okuswaza abagezi b'ensi batunule nga tebalaba. Era osobola n'okusangayo oli nga yamanyi ye jjajja w'abalokole, oba mu Afirika oba mu nsi yonna oba mu Uganda oba wa, naye ng'ate bingi tabitegeera. Kati ebintu ebyo wabiwulira biba bimwanise mu lujjudde nti ekyo kyalowooza kiri mu mubiri, naye mu mwoyo si bwe kiri. Era eggulu terimanyi nti ye jjajja w'abalokole oba taata w'abalokole oba abantu abo baakulembera nga bw'alowooza. Kubanga amasinzo mangi balina taata w'ekkanisa, balina maama w'ekkanisa, ebyo mu mubiri. Era abasinza, kankwawulire abasinza mu mubiri oba abasaba mu mubiri n'abasaba mu mwoyo, kuba abantu baali ba mirundi ebiri. Naye abali mu mwoyo be batono ddala b'okusanga, batono ddala, kubanga abo be bawuliriza ekigambo kya Katonda ne bakkiriza. Kati abatakkiriza beebo Sitaani baaziba amaaso. Ekyo Pawulo kyayogera mu Bakolinsi 2:4 n'agamba oyo Katonda w'omulembe guno eyaziba entegeera yaabo, amaaso g'entegeera yaabo abatakkiriza, n'amuyita Katonda w'omulembe guno. Era n'okusaba kwennyini waliwo abasaba bo nga bali mu mubiri. Tugenda kutunula essaala Yesu gye yayigiriza bwe baamugamba tuyigirize okusaba. Tulabe essaala eyo, tulabe n'abantu be bakola. Kati waliwo enjawulo. Asaba ng'asaba mu mwoyo, asabira mu mutima gwe, era aba asaba kulaga Katonda, era yenna ye w'abeera mu mutima gwe aba awuliziganya ne Katonda. Atasaba mu mwoyo ng'ali mu mubiri, okusaba kw'amanyi ng'agenze mu kizimbe ne bakuŋŋaana n'asooka ayogera ennimi, ye olwo amanyi kati era ekimutwalayo ku kyaki kusaba. Naye ono ow'omwoyo yamanyi okusaba kubeera munda mu mutima gwe, naggalawo ebyensi n'atabirowoozaako. Yesu yali ategeeza nti yingira mu kisenge oggalewo. Abasaba mu mwoyo, oli abeera mu mwoyo, ye ekisooka ababeera nga basaba mu mwoyo nga basinza mwoyo ne mazima balina emirembe, beebakanga baana bato. Kati ate abali mu mubiri bw'omugaa nti weebakanga mwana muto aga tekisoboka, muntu kyoyo, omuntu omulamu kisoboka, neebakanga omwana omuto. Naye twebakanga baana bato abaakazaalibwa, emirembe gye tuwulira. Abali mu mubiri mwaka ku mwaka
aba anyeenya mutwe, Mukama kino, Mukama kiri. Era abali mu mubiri aba ne lisiti gy'asaba nnene bweti. Abali mu mwoyo basaba ekintu eki, Kristo okukula mu bo. Baategera kyeky'omuwendo kyokka kyekiramu mu ffe, kyekigambo kya Katonda, kyekibeerawo n'omubiri guno nga guvuddewo. Abali mu mubiri balina lisiti y'ebintu bye basaba ebiyitirivu. Era abasaba mu mwoyo bo bamanyi Kristo. Ye amen yayogera naffe. Abali mu mubiri balina lisiti y'abasajja ba Katonda abayitirivu. Sobola okugendako owoono, sobola okugendako ewooli, ate oli n'abakyalira. Kati bo byanjawulo. Kati abantu bwe balaba balowooza bonna kye kimu. Naye ensigo zonna ziri mu kkula. Ku makungula bwe bagenda okukwawulira. Oyo alina Kristo, ensigo nga kyekigambo kya Katonda egenda kukula paka ku bujjuvu bwa Kristo. N'oli alina obulimba naye bugenda kukula mu ye, yeewuunye nga bulijjo ekikula mu ye kirina n'amayembe bulijjo tamanyi. Kati ono asaba mu mubiri ye aba ayagala nnyo amanye oba asaba essaawa mmeka, asabire wa, kikyaba asaba, asaba atya, kikyaba asabira. Era abasaba mu mubiri ye ekimuleetera okusaba bizibu ebimu bimwetoolodde embeera, n'agamba Mukama njagala solution, Mukama njagala kino. Abali mu mubiri n'okusaba bangi basaba kubanga aba ku musaala nga baamulonda nti gwe okulira ba intercessor, saawa eziti gw'osooka, oli n'oddako, oli n'addako. Kati ye aba akikola ng'ali ku mulimu, ng'amanyi waatajje bayinza ekifo ekyo kiwa omuntu omulala. Naye ono ali mu mwoyo tasaba kulaga muntu yenna, wonna wonna w'obeera. Abeera mu mwoyo okusaba, asaba kusinziira Katonda yamulagira kati saba, saba bw'oti. Tagenda bugenzi n'agamba ne kati amala kiwulira mulini kati yessaawa ate kansabe bwe nti. So ng'ali mu mubiri okusaba ye kwamanyi kwe kusaba n'asabira essaawa nnyingi n'atuyana n'akosa amaanyi mangi. Olwo n'agamba mutuufu nsabye, natandisa essaawa bwe ziti n'asaba obaye n'atuyana nnyo nnyo olugoye lwonna entuuyo n'amanya mutuufu eno essaala. N'akosa amaanyi n'emikono n'agiwuba n'asamba wansi, amanyi eyo ssaala y'amaanyi. Ali mu mubiri sitaani amusekerera, nga n'oli aweereza sitaani asobola okutuula wali. Ye mutima gwe n'atandika okuwuliziganya ne sitaani n'ebigenda mu maaso n'abatunuulira bw'ati ng'ali abali mu mubiri. Naye ono asaba mu mwoyo, ogenda okusaba omwoyo asooka kukulumiriza nti kati saba. Ne bw'oba waakava okusaba akulumiriza muli. Ne bw'oba otudde mu bantu oli mu takisi, munda mu ggwe oba owuliziganya ne Katonda nga teri n'amanyi nti osaba okuggyako Katonda. So ng'ono ali mu mubiri bw'atandika okusaba banneibba tebayinza butategeera. Batandika okuwulira okukuba mu ngalo okw'amaanyi, wabeerawo ekiraga. Naye ono ali mu mwoyo ekizibu kye kiri kimu kyokka, Kristo okukula mu ye, teri kirala. Mu mwoyo ffe kye twagala kukyusibwa ekitangaala kyaffe kyake tweyunge mu bwakabaka obw'ekitangaala. Ate abali mu mubiri balina lisiti ebintu bye baagala, Mukama ennyumba, Mukama emmotoka, era bye baagala nabo mbasaba mu nsaasi bye banoonya, n'Abacyayina mu zitempo n'Abayindi ne baani bonna bye banoonya bye bimu. Wabula abali mu mwoyo banoonya kukyusibwa kitangaala, bwakabaka bwa Katonda. Ekyo kye kitali mu Basiraamu, kye kitali mu Bakatuliki, kye kitali eri mu nsaasi mu masabo. Tebanoonya bwakabaka bwa Katonda. Kati ebintu ebyo byanjawulo. Omuntu ali mu mwoyo okusaba si gwe ogamba nti kati kansabe, osooka kuwuliramu gwe omwoyo ng'akulumiriza nti kati saba. Era w'okiwulira muli mwoyo ng'akulumiriza kati saba, bw'otawaayo kadde awo n'osaba, munda mu ggwe osigala kikulumiriza. Era ogenda okulaba ng'oluusi n'omuze gwe wawangula nga gukomawo, n'ogamba lwaki gukomyewo, n'ojjukira mu mutima Mukama yakulumiriza, saba n'otasaba, n'otegeera kyekyakunafuyiza. Naye ng'eyo nkolagana yo ggwe ne Katonda gwabimanyi wekka, gwabimanyi. Era obanga tosabye nga Katonda akugaye, saba mu mutima gwo, ogenda okulaba ng'omaliriza oyagala kutunulira buzannyo bwansi, n'ogamba naye kazannyo kano nali sikalaba, n'otegeera wali Mukama we yagambye saba, ye yabadde akugamba nga yessaawa. Kati ekyo we kibawo n'omanya buli Mukama lw'aŋŋamba saba muli nina okusaba, naye nga n'okusaba kwennyini osaba munda mu ggwe. Ate n'ekirala ekikulu ennyo nti buli lwe tusaba
erina kuba Lord's Prayer. Kristo alina okuba nga yasaba. Era wali abagamba kati buli kiseera n'asaba Lord's Prayer. Kankubuuze, bw'abanga Mukama si yasaba mu ggwe, ani aba asaba? Kuba oba ogamba si Lord's Prayer, kati prayer y'ani? Ng'ate Kristo ye mutabaganya waffe ne Katonda yekka. Nga tulaba mu Timoseewo ekisooka 2:5, omutabaganya w'omuntu ne Katonda ali omu ye Kristo. Kati gwe oba oyagala kusaba ssaala nga si Kristo yali mugisabamu ggwe ayogere ne kitaffe, n'ogamba sigenda kusaba Lord's Prayer. Kati oba nga si Lord yasaba Kristo mu ggwe, olwo ani aba asaba? Aba Setaani. Kati ye Setaani ayagala kibeere mu bantu bagambe essaala eyo nkadde nnyo ate ndowooza emanyiddwa nnyo. Kati ggwe Setaani ng'ayagala olowooze nti omanyi nnyo by'oyagala okubuulira Katonda okusinga Kristo. Era mundamu gwe noga essaala lyo sijje nja okusaba, naye ate ye yatugamba musabe bwe muti. Kati w'okizuula nti ekizibu kyaffe kiri kimu kyokka, kukyusibwa twambazibwa ekitangaala, n'otegeera buli lw'ensaba Kristo muffe yalina okuba nga yayogera ne kitaffe kuba gwe tuyitamu. Era essaala eyo w'ogisaba buli kimu kye twagala etandika nagamba Our Father in Heaven. Etandika na kulaba nti tulina kitaffe omu ali mu ggulu w'otandikira. Kati okuwuliziganya ne Katonda, Kristo muffe y'aba awuliziganya ne kitaffe. Iffe emmeeme tesobola kutuuka eri Katonda, erina kusooka kuzaalibwa mwoyo. Kati omwoyo oyo ye mwoyo wa Kristo akola muffe, y'ayogera ne Katonda. Buli lw'owuliziganya ne Katonda alina kuba Kristo nga y'ayogera. Kyova olaba ogamba amiina ng'omaliriza ng'oli mutegeeza nti amiina y'oyo y'ayogera, era gwe gw'owulira. Ffe Katonda tetumuwulira, Kristo y'awulira Katonda, ffe tuwulira Kristo. Era ye aba agamba obwakabaka obwo bujje. Y'ensonga lwaki aba agamba kitaffe ali mu ggulu, kubanga ggwe ne Kristo mwogererako mu ye ffenna mwe twogerera. Kuba walibadde ogamba kitange naye agamba kitaffe, ne Kristo yalibadde agamba kitange naye olw'okuba ggwe naye agamba kitaffe, ne mwogerera kumu, ye yasaba. Kati ffe ne tulyoka tufuna enkolagana ne Kristo, olwo ne tuba nga ffe tuli mubiri gwe, nga ye muffe yayogera ne kitaffe, nga ye yaaliwo. Kati oyo Kristo muffe kye kitangaala, kye kigambo kya Katonda, bwe bulamu. Bwe bulamu, Kristo muffe bwe bulamu, era gwe mugo gw'obulamu. Kati nga tugenda okusaba, olina kusooka kiwulira mundamu gwe omwoyo ng'akulumiriza nti kati saba. Era omwoyo yakulumiriza saba bw'oti. Era okikakasa nti abali mu mubiri Kristo si aba asaba, babeera bagamba Katonda, renti, Mukama, embaga yange. Kati weebuuze, Kristo mu ggwe yasaba Katonda embaga? Sooka okyebuuze. Tolinda kutuuka wali akugambe saakumanya, nga byonna bye wayogera nga byali mu mubiri, kati ate nga ne byogera mu mwoyo ate biri eri wa Setaani. Ye Kristo y'amanyi kitaffe ky'ayagala, ffe tuyita mu ye. Era w'ozuula omwana wa Katonda mu ggwe Kristo, n'ofuna emirembe ng'egy'omwana omuto. Toyinza kugamba simanyi otulo twambuze, toyinza kugasima neeraliikirira kino. Buli kimu ensi otandise okulaba nti bino ebyensi bigenda kuggwaawo, tebirina makulu, oba ozudde ekyaddala. Kati ekyaddala we kijja, ebitali bya ddala bivaawo. Bivaawo. Era abasaba mu mubiri bo basaba lwa mbeera ebeetoolodde. Labira ku Yobu. Yobu teyasaba lwa mbeera yali emwetoolodde, olw'okuba omubiri oba alina amabwa, olw'okuba afiiriddwa ebintu bye. Si kye kyawaalizanga Yobu okusaba, wabula Yobu ye yanywezanga Katonda nkolagana ye, ng'ebyo si byatunuulidde. Bantu ba Katonda abalungi, eno ensi muliwo abali mu mwoyo n'abali mu mubiri, naye n'abali mu mubiri balowooza be balina omwana wa Katonda. Nga bw'olaba Yosefu yali atambula ne Mary, naye basalawo okugenda e Yerusaalemi lwe bategeera nti omwana tetuli naye. Yesu ye ng'asigadde Yerusaalemi, ye ng'awo wabeera wasangibwa e Yerusaalemi. Yerusaalemi nga kitegeeza akasozi, kitegeeza Katonda wasangibwa.
mu kigambo kye ekyo nga mwe tutegeerera Katonda mu mwana we. Mu mwana we mwe tutegeerera Katonda. Kati okusaba sooka otegeere emmeeme, otegeere erina okuzaalibwa omwoyo, oleme kusaba na kkuba bufaananyi na kuteebereza, kubanga onaba totegedde ekyo ogenda kumaliriza bakulembedde ng'oli mu kusaba ssaala, osabira balabe bo kino kibatuukeko, kiri kibatuukeko. Olwo Kristo si y'aba asaba, naye w'okkiriza Kristo mu ggwe asabe, ye Kristo ayagala kitaffe ky'ayagala kikolebwe ku nsi ng'ekikolebwa mu ggulu. Kyasaba leero, kyasaba n'enkya, kyasaba ne luli. Kati essaala etuuka ewa Katonda ye mwana wa Katonda nga yayogera ne kitaffe, si ffe. Era w'omala okuzuula ekitangaala ekiri mu ggwe n'otegeera ye Kristo, lw'otegeera nti ekitangaala kino buli lw'ogenda osinze Katonda kitandika okukwatagana n'obwakabaka bw'ekitangaala bujje nga bugoberera ekitangaala ekiri mu ggwe, ne bamalayika balaba ekitangaala ekiri mu ggwe nga bwe bulamu. Kati ffe tetulina kubeeraawo tweteeketeeke tugambe nja kusaba ku ssaawa bwe ziti, male nsabe ne bwe ziti, male nsabe ne bwe ziti. Tusaba ng'okwagala kwa Katonda bwe kuli. Bw'akugamba mu ggwe nti kati saba n'oba wakasaba n'oddamu. Naye nga munda mu ggwe omanyi nti Kristo mu ggwe y'ayogera ne kitaffe, era ayogera ng'okwagala kwa kitaffe, as the will of God, si okwagala kwaffe. Kati obeera mu mubiri osaba kwagala kwo, n'omusaba poloti, n'omusaba kino, naye bw'ozuula Kristo ogenda kwesanga ng'essaalayo zaakyuka, nga tokyasaba sime Mukama kino, sime ekiri, nga kyokka ky'oyagala Kristo kula mu ggwe omwana wa Katonda, tukule paka mu bujjuvu bwa Kristo nga gwe ky'oli n'olikyali, bamalayika kye bamanyi, eggulu lye bamanyi. Olwo abali mu mubiri bo nga bali mu kusabira eby'ensi, kuba wabaayo oli nga Asha ye ng'ali mu kusaba, abeera assistant pastor asaba bw'ati, omulala ng'asaba musindike ku branch y'obuweereza agende eri. Bantu ba Katonda abalungi, abali mu mubiri basaba kusanyusa bantu na kulaga bantu baliwo. Abali mu mwoyo basaba ng'okwagala kwa Katonda bwe kuli. Kati okusaba kuwuliziganya omwana wa Katonda ne kitaffe. Okuwuliziganya tekuba wakati wo ne Katonda, kuba wakati w'omwana wa Katonda ne kitaffe. Ffe tubeera mu mwana wa Katonda, ffe tubeera mubiri gwa mwana wa Katonda, tuli mubiri gwa Kristo. Era tutunuulire essaala Yesu Kristo gye yatulagira okusaba eri mu Matayo 6, tandikira obanga ku lwokubiri awo. Matayo 6 ojja kulaba nti Yesu yali annyonnyola engeri gye tuli, biki bye tulina okugamba nga twogera Katonda, nga yennyini yabyogera, ng'ayagala ye bennyini by'ayogera asigale nga yabyogera munda mu ffeffe nga tuli mubiri gwe. Era ng'alaga nti n'oba olina ky'okola tokikola kulaga bantu wabula laga Katonda. Olwa Matayo 6:5 walaga nti togendeera kulaga bantu mu public, naye olina okuba ng'olaga Katonda. So ng'ensi yo eri mu kutendeka mu mubiri olage bantu, n'oba olina ky'ogenda okuwa, oba olina ky'oyagala, oba kyonna bakugamba wandiikako n'ennamba yo ne ssente naki olage abantu nga tebafuddeyo, oba gye wavudde waka walese muliraanwawo talina kyakulya, naye ng'abadde olina omuleka nga talina kyakulya, ogenda olaga ensi yonna nti oli mu kuwaayo. So nga ate singa muliraanwawo newaali muwadde budde n'ombuulira Katonda n'okola ki, oli mu papa obudde tebukuleka ogende mu kizimbe mukuŋŋaane, naye nga muliraanwawo tofuddeeyo kujja kuwangula mmeeme ye munnyonnyola kino na kino, wabula ye amanyi kimu, ggwe osabira ku kyaki egindi era gundi ye musumbawo. Kati byawukanira ddala ne Yesu bye yatugamba, byawukanira ddala. Eno gye babagambira nti banaye buli omu wanika ekiweebwayo kyo, ye Yesu yagamba nti omukono guno we gugaba ne guno guleme kutegeera. Ate ne bagamba muwanike, buli omu awanike waggulu. Akabonero akalaga nti kye bakugamba Yesu si kye yali yogedde, sitegeera ayogera ekyo ye Sitaani. Ali mu kukola ekiri opposite n'ekya Katonda.
Matayo 6:6 Yesu ye n'agamba nti genda munda mu kisenge kyo weggalireyo. Ategeeza mutima nagaggalawo oluggi. Kyategeeza totunuulira bikwetoolodde. Jjukira woggulawo oluggi olaba ebweru abayitawo. Kati agamba ggalawo amaaso go amatu ge ebikwetoolodde tobifaako. So ng'ate eno mu bizimbe oli mukuwuliriza oli byayogera nkutula oli mukoppa bigambo oli waga mukutula njegeraako n'okayiga bw'ayogera kano nkutula nkola byonna byonna n'obiyiga. Kati gwe ekifo ky'okuggalawo oluggi ate walugguddewo bugguzi. Ate ye Kristo n'agamba saba mu kasirise, saba mu kasirise. Olaba Matayo 6:7 n'agamba toddiŋŋana mu bigambo ng'osuubira ojja kuwulira olw'ebigambo bye bingi. So ng'ate no mu bizimbe bali mugamba sibawulira, musabe sibawulira, gundi eddoboozi nga terivaayo. Yesu agambye saba mu kasirise mu mutima. Tekitegeeza nti ojja kuwulira olw'ebigambo bye bingi. Ate no mu kizimbe nga bagamba genda mu maaso, eddoboozi teekamu amaanyi, tetukuwulira. N'oteekamu amaanyi, naye Kristo agambye mu kasirise. Matayo 6:8 Yesu n'agamba nti kitaffe amanyi by'oyagala nga tonnaba na kumusaba. Agambye abimanyi. Yesu w'agambye abimanyi. Naye ggwe okoze lisiti y'ebintu nga 40 by'oyagala omubuulira. Kristo agambye abimanyi. Ekigambo kya Katonda kiri kimu si bigambo. Kristo kye kigambo kya Katonda si ebigambo naye ekigambo. Kyova olaba ayinza okugamba mugende mu kyalo mulime ebijja, mu mutima ye Katonda ateekamu ekigambo kimu, togenda. Ebyo si bya Katonda. Gwe ekyo kyokka kyokka ne bakunnyonnyola gwe n'ogamba ekyo si kya Katonda sijja kgenda. Era atamanyi ssaala eyo ya Mukama waffe ojja kusoma Matayo ssuula y'omukaaga va ku nnyiriri 9 paka 15 awo wonna. Ojja kwongera okutegeera essaala ya Mukama waffe gye yayogera. Kati essaala eyo kitaffe awuliriza mwana we n'olwaleero oba osaba Kristo mu ggwe y'alina okusaba essaala eyo. Kati buli lw'osaba ebibyo ng'omuntu eby'omubiri n'otandika okusaba Mukama gundi empalana z'ettaka ze tulimu nededede ne gundi olwo ebibyo ng'omuntu si Lord's Prayer. Ate waba nga si Kristo y'asaba mu ggwe oyo aba sitaani y'aba ali mu kubyogera. Tebakulimbalimba n'ogamba Lord's Prayer gye naasaba yokka yokka. Kitegeeza ebigambo byonna by'okozesa kitwale nti Kristo bye yaliyogedde. Kitwale nti Kristo bye yaliyogedde. Kati buli ky'osaba manya nti ky'osaba Kristo naye kye yalisabye. Ekyo kirowoozeeko osigale ng'oli mu within the Lord's Prayer nga it's the Lord y'asaba mu ggwe. Emmeeme yeesaba. Ate emmeeme okusaba erina kusooka ezaalibwa omwoyo. Era ekigambo kyonna kyonna ekyogerwa kiba kigendera kuwangula mmeeme. Ekigambo kyonna kiba kigendera kuwangula mmeeme. Kati teweetegeka n'ebigambo eby'enjawulo by'onaasaba n'oba ng'olina ebigambo bye wakwata naddala nga bakuyisira oli mu bantu n'ogamba nkutula kino. Leka oyogere Kristo bye yaliyogedde. Era ekigendererwa kyo kibeere kya kuwangula mmeeme, si kuwangula mutima gwa pasita n'abeetoolodde bagambe mutuufu ono mukyala asaba yatandise ssaawa bwe ziti ate ayogerera ddala. Gendeera kusanyusa Katonda. Buli muntu aliyimirira mu maaso ga Katonda bw'omu. Naye waliwo Kristo baagenda okugamba mu maaso ge sikumanyi, bagambe tetwagobanga emizimu, tetwakolanga kino na kino. Abagambe sibamanyi mugende eri mmwe aboonoonyi munve mu maaso. Okusaba kubeera mu mwoyo ate kisinziira ku nkolagana ne Katonda n'oba ng'owuliziganya nga munda mu gw'omanya kino Katonda yali mu kiŋŋamba wano kankole. Ekyo ekikuwa emirembe nti ensi ne weeyogera ebigambo ebifaanana bitya w'oba owuliza okuva eri Katonda gw'oba mugumu. Gw'oba mugumu Kristo oba omulina. Gwe Kristo oba omumanyi. Abalala gye bagambira nti kangende mbuuze Mukama, gwe buli lunaku nga Katonda oyogera naye. Gw'oyogera naye. Abalala baga nze ngenda kubuuza Mukama kuva January paka December gwa nze ngenda mubuuza angende mbuuze Mukama. Naye nga Mukama buli lunaku oba owuliziganya ggwe naye.
bantu ba Katonda balungi okusaba buli lunaku ffe tulina okuba nga tuli beetegefu okusinkana Kristo. Buli lunaku lwonna tulina okuba nga tumanyi enkolagana yaffe weeriggwe ng'omuntu ne Katonda. Era Christ ye Prince of Peace, emirembe giva ku ye. Buli lw'oba nga tolina mirembe mu mutima gwo, oli mu kweraliikira, oli mu kino, kabonero akalaga nti taliiwo, kubanga ye ye Prince of Peace. Kati obeera otya nga tolina mirembe ate ng'olina Prince of Peace? Okakasa olina Prince of Peace oba olina ddiini? Christ ye Prince of Peace n'obeera naye ate nga tolina mirembe? Ddala oba olina Prince of Peace? N'obeera ne Kristo ate kuva January paka December oli mu kwegobamu emizimu, ogoba guno ogoba guli ng'ekitangala kiri mu ggwe, ekizikiza n'ekitangala ky'otegeeza byonna biri mu ggwe, kuba ogamba olina Kristo omwana wa Katonda. Ate ogoba guno muzimu, weegobamu guno, weegobamu guli, ebirooto ebibi. Kati ddala ki ekikulimu, kizikiza kitangaala? Kati okusaba tuwuliziganya ne Katonda buli kaddakiika konna gw'oba omanya Mukama agamba kino, kubanga kuwuliziganya, kubanga buli kiseera aba akugamba kino. Sigamba nti gwe ogenda n'ofukamira n'oyogera nga ye takuddamu. Osobola okuba ne mu mirimu gyo ng'okola n'ensi era bw'oli bize emirala, naye nga mu mutima gwo Mukama akugamba wano kola bw'oti, wano tunula eno, wano tambula. Muwuliziganya munda mu gwe n'omanya wano Mukama nkole ntya. Bw'osanga ky'otategedde ne weebuuza Mukama wano Kristo yalikoze atya, munda mu gwe n'akulaga ali mu gwe nti wano nze nina kukola bwe nti, n'okola ekyo. Ensi ne weekugamba nedda ayita wano, gwe oba owulidde akulagidde. Oba owulidde akulagidde. Kati ye Kristo bw'abeera mu ggwe n'owuliziganya naye, ye kyakugamba naawe ky'ogabanako n'omulala. Kati oli atawulidde eddoboozi lya Kristo yagamba bannange, wulira ekigambo ekyo kyatugambye, n'awulira obulamu mu ye, kuba awulidde ekigambo ky'omugambi nga Kristo yakigambye, n'awulira obulamu n'agamba banne kino ekigambo nga kirala. Kati Kristo ye ekigambo kyatugamba si kya mubiri na musaayi. Kristo kyayogera tekituweebwa mubiri na musaayi. So abali mu mubiri bye boogera bye basaba bya mubiri na musaayi, bye basaba era bye bamanyi. Ne Katonda gwe boogerako owaabwe wa mubiri, era ne Yesu gwe boogerako obufaananyi bwe bakuba bwa mubiri. Kyova olaba bayinza okunnyonnyola Yesu naye nga gwe boogerako bambi nga balina obufaananyi obwoli ow'omuganga wa mubiri. Kati okuwuliziganya ne Katonda kibeera munda mu mutima gwo. So ng'oyo atakirina ajja kudduka asoma obutabo bwa theology bwonna abumaleyo, asome akatabo k'omusumba gundi, agenda agula akaagundi, kuba mu ye tawulira Katonda ng'ayogera naye. Kati ayagala okusoma obutabo bwabo bw'alowooza nti Katonda boogera naye, naye nga Katonda naawe ayogeranga naawe, naye gwe tonnawulira. Katonda kyatuwa ffenna kye kimu. Ensigo gy'asimba y'emu ekigambo kya Katonda, wabula ensigo endala ne zivaamu 3, endala ne zivaamu 6, endala ne zivaamu 10, naye nga ffenna ensigo y'emu bw'eti. Naawe ayogera okubikkulirwa, wawulira nsigo kigambo kya Katonda. N'oli abiwakanya naye yawulira. Ensigo yali emu, naye erabirirwa etya munda mu gwe esobole okuvaamu endala 3, endala 10, endala 6. Enkolagana yo ne Katonda. Waliwo n'alaba message zino n'alaba eddakiika 4 oba ssaawa n'agamba ebiki bino bye mpuliriza. Kati ate waliwo n'awuliriza n'alaba nga message ebadde na nnyimpi n'agiddamu n'emirundi emeka n'emeka. Kati kitegeeza ensigo wejja endabirira yaayo bw'egudde n'obugimu bw'ettaka kikulu. Ensigo kye kigambo kya Katonda. Ensigo yeesimbibwa mu mitima gyaffe. Okwagala kikolanga ebigimusa ekireetera ensigo n'ekula mangu. Okwagala kukola kinene nnyo. Ate okuwuliziganya ne Katonda kwa kinnoomu. Buli lw'obaamu embeera yonna ng'oyagala osabe kulaga bantu, kulaga akuliraanye, Sitaani aba ali yakuwambye dda, era omwana wa Katonda oba tomuyina. Sitaani aba yakuwambye dda. Buli lw'osaba ng'osabira mu kutya,
osabira mu kweraliikirira lwenti mukama kino era ojja kulaba ababisaba mwaka ku mwaka kyalimu kyekyo connection yokka gy'alina ne Katonda amanyi musumba we era wamusemberera alaba nti asemberedde Katonda era ye aba amanyi essaala etuuka ewa Katonda ye gy'asaba nga mpanvu nnyo n'akoowa nnyo n'akyusa eddoboozi n'aba nga takyasobola nakwogera aba amanyi mutuufu kati nsabye n'amaanyi ne gaggwayo n'ebigambo ne bibula n'atandika kuga n'afuna ekigambo kimu ekyo nga kyaddiŋŋana kyokka olwo akamwa kakooya omubiri ate omwoyo gwo gulina obusobozi obusinga omubiri kati Katonda agala tumusabe mu mwoyo si mu mubiri. Bantu ba Katonda abalungi obwo bubaka bwe tugabanye ku kuwuliziganya ne Katonda. Kristo mu bikolwa bye ne mu byeyogera yalanga dda ekiribeerawo wano ku nsi. Walibeerawo ekkanisa ey'omubiri n'ey'omwoyo naye ey'omwoyo yesinza Katonda mwoyo ne mazima ebeewuliziganya. Ekkanisa gye njogerako ye ggwe mu mutima gwo ggwe ekkanisa kati buli akyalina taata w'omwoyo w'omubiri nti taata w'omwoyo ne bino bye twogedde tagenda kubitegeera n'aka kubanga olwedde ali mu kizikiza. Buli ali mu ddiini tagenda kutegeera n'akamu bigenda mumuyitako. Buli ali mu ddiini tagenda kutegeera n'akamu byonna bye twogera tagenda kutegeera. Nga bw'olaba Joseph kankubulire Joseph ne Mary bwe baali batambula nga bagenda e Yerusaalemi bagenda okutambula nga bava e Yerusaalemi bwe bati Yesu ate ye asigadde bagenda okula omwana tebamuyina. Lwe bakizuula naye ng'ate batambudde olugendo luwanvu okulaba omwana kyabatwalira ennaku 3 kyokka ne baagenda ne balaba omwana era Yesu bye yayogera tebaabitegeera. Olaba mu Luka 2:5 tebaategeera Yesu bye yayogera tebaabitegeera kuba ye Mary ng'amugamba nze n'ekitaawo tubadde tukunoonya ate Yesu abagamba temumanyi mbadde n'okubeera mu nnyumba ya kitange nga nkola emirimu gya kitange. Kati olaba mu Luka 2:5 tebaabitegeera Yesu bye yayogera. N'olwaleero bino bye twogera waliwo atabitegeerera ddala ate waliwo agamba kanziremu mpulirize neekennenye nga ekigambo buli lwawulira alina ekipya kyawulira. Mukama abakuume mwebale kumpuliriza.